ege nyina omukulu Siraji Lubwama yona gyosinziira webale kutwegattako. Siraji Lubwama njagadde tutunulire ensonga z'omukulu General Damulira Kahindo Tafiire. Abasajja bano omusajja olwatuuse okuwaayo entebe n'agamba Ephraim Kamuntu oli musajja mukulu onza n'okuba onsinga obukulu office gye nkwasa ya internal affairs nono mu ggwanga nimuwa akabinja ke bayita kanywa musaayi katta n'abantu mangu nnyo Damulira akagato ne kamutuuka jeno n'agamba ondi bulala abantu batandise okwerangira okwejjirayo ebiso kino kintu kya NRM munda kintu kya cabinet munda buli mulwana president yafunamu obuzibu bwa General Damulira ne Kahindo Tafiire buli ludda. Damulira ajjawo nga waliwo embeera enzibu mu poliisi okubuuliriza kwabwe nga kwa kiboggwe era ng'abantu babakola n'ayagala aleetewo omusirikale akikole nga bwazze akikola okuva ku Katumba okuva ku Kayihura okuva ku Muzeeyi okuva ku ono eyafa Okeeki azze akikola naye ng'ate akifunamu atya ati mubirwaniramu n'afuna counter information ye n'asengejja walaba nga Kabanda yali badde nnyo owa Anita Among era n'amusponsoringa n'amutwalako ne Rome era n'awandiika nti ono yajja okubeera candidate waffe ng'affe aba PLU kiseera kituuka Kabanda yakubye Anita okumwogoloza awo tebaddewo omuntu yadde gundi anyeenyezzaako omuti akikoze mawu naye ate ono agiddeyo ddala ekikolo n'akikola nga hope eri nti ono bamukuba aba asevinze ekifo kya president gwasuubira ddako ono yagaana okumanya ebyatuuka ku Kadaaga ono Anita Among we yatuuka ekiseera n'atuuka ng'eyo embalala wani baga nti you are presidential material bagamba Kadaaga yagenda okulanga bituuka ku Muzeeyi n'ayita press conference n'atugamba nti sirootangako sibiri byagala Kadaaga mujjukira nga yeegaana ebintebe kakati ono azze naye omusajja ye yakiregera yasigalako n'agula abantu n'agula n'akakiiko k'ebyokulonda ayitewo bajjemu n'abantu mu lisiti mu lukalala jjukira n'olwasooka yagula siyo ne bagamba talina biwandiiko ku ssaawa esembayo ne babireeta n'awaaba era akakiiko k'ebyokulonda ne keegatta mu kumulemesa n'afuna solution kati ba opponent ogula bagule siyo n'amugula omulabire eno kati bano abapya batalaba n'alwana n'afunamu ne gwazaala n'amulaga president ono mwana wange mukuzire naye abaddewo naye bw'amala obbagula ye speaker yekka atambudde eggwanga lyonna ng'akozesa ssente ze nga yasookayo n'alaba abakulembeze n'ayeetunda tolowooza nti president alaba nze nali manyi akolera president naye nali manyi akikolera bulungi bwa kibiina ate baakamu obwa vice ekyo ng'akiggyeko abadde ne control ya parliament ekyo kyo makula ojjukire wano we bagamba nti kati tugenda kuddamu tu reviewing mawu najja yayimirira kadaala n'agamba president ng'amaze okuva mu kuziika Sezaala oba yali Nazaala e Busoga ate president yayatwala ne gundi yonna gitwale ekitundu kya parliament kigende kiziike president n'amugamba nedda guno mukolo gwina okugenda genda ne Kabanda lwaki yali amusibako Kabanda era ne Kabanda oyo kati Kabanda n'akola okugwa n'agukola ki n'agutuukiriza ne gutuuka naye baali tebamanyi nti president bw'amala okuggyamu amannyo n'alaba nti tokyasobola kunyeenya ntebe ye oli musota gutaluma akuleka awo y'ensonga lwaki ripooti bw'agifuna tagamba DPP nti mutwale lwaki tagiwa DPP nti mutwale muvunaane kuba Kabanda kyabadde ayagala ne first son oyo tumuvunaane onaga nti jangu twogere kiki ekidala kyoyagala bannaye oba mbavugiridde mundeke ngendeke wa paapa mpumuleko mbeera awo bijja kuggwa n'abakulu ne bava e Bukeddeya omwana waffe ono akoze nnyo mujjukire kibi so bizibaawo kati ate agenda okulaba bano aba FDC beyatemamu nga nabo bakyamukala naga yinza okuba nga ono nja mwetaaga ye takukasukayo takuta bw'atyo era amala n'akulonda
bwe yakuba Kadaga Kolanya Kaganda n'agenda ne yeekweka n'akaaba nga yagala nakwetuga yanoonya n'amubula n'ayita maama n'agaga muwala we tudde n'amuwa deputy prime minister n'amuwa East Africa n'akubira awo bwe yali balwana ne gundi ku bya nyeganyege Nabbanja manya Kadaga ne Anita prime minister Nabbanja n'agamba tugenda kujjamu ebikyamu by'ogamba bisasamaza aga no over my dead body Kadaga ya president yawandiika ebbaluwa n'agiwa Kadaga aga yebeere annual event bwe yamukuba ku seeke n'amubuliza mu ttaka Kadaga n'agamba nti omuntu alinyidde ku lubalaza ayingirira dalinze n'amugamba oyo toleeta lugezigezi nze Busoga nze naginunula we yaba anyiize n'amugamba nti kati gwe ogenda okuba abiri kubagenda ku nomination presidential era wonna n'abadde bamutuma babadde mu orientation ng'amutuma mu East Africa ngo yasinga n'okuba mu budget mu campaign za Busoga gwagenda okubira ddala eno yonna tetugenda nakujja Kadaga gwali ni yaleeta abanuupu abasukka mu 12 mu Busoga bebaali baagala okubba n'abalwanirira era Kavula tebagendayo kwebaza basooka wa maama bawali simajinja jinja South West ekyo kikolaga Museveni entalo zimuwoomera kati Damulira asanze gundi alina obuzibu ne poliisi otafiire ani alina obuzibu ne poliisi otafiire gyabadde akulira baddemu ebintu bingi ate nga tabisirikira ojjukira number plates bwe yazigaana tezo number plates zimuleeta nfu tezijja kukola wakiri tusigaze zino eza wava muno ne balwana ne Jim Muhoozi era ne bakizuula nga kampuni yali ki nfu teziraba biziteekwa kulaba ekyo n'akiwangu ye muntu ayimirira ku magulu outright n'agamba nze twajja kulwana na kuvaawo abalala baddewo tewaliwo buno bwa kabaka ono mmanyi nga mwana wo simumanyi nga musikaawo naye bwe yatuuka nga bamukubye akalulu mpaka bayiyiza muyiyizi omujjukira nga bagana mujja kapiteeni Kakonda bwe yamuwangula alina mukomera ono yawangula mu gundu n'amugamba yadde bampangudde olina okunteeka awantu twajja ffenna tuddayo ffenna agamba Museveni n'amutemerako kabuuyi k'abantu 2,000 mu jangu nga we yakatemera Kolanya ayimini ku gundi ku Mau Robert Mau n'amuleeta akigayi naye omululu mweguli ssebo mweguli naye kati ye ayagala kulaba nga tujja ffenna tufuluma ffenna kimugamba ekibuga twajja ffenna tufuluma ffenna oyo Damulira bw'ajja n'atandika okufuna information era okimanyi akola lipooti nga tebannabana kumugamba nti tukugobye agiwa president ng'okulonda kwa Kagu eya poliisi Kahinda akolera president ebizibu ebiri mu poliisi yenno abantu tebeerabira nti poliisi nakibonna bali awo ku internal affairs yaba mukama waabwe yes poliisi makomera era ye mukama wa Damulira naye yensonga lwaki agambye oli nti ono omuntu gw'oddidde mu bigere gwekulekedde musota apoliisi bafa ne bakola bino bano bakola bino bano bakola bino ate nga bafa kutolaba abantu bafa bebateegakubakuba ati babateega bino byabajambiya gaali ati kati gaali poliisi yezitandika kati zizizimbyeko mbadde manyi poliisi General Damulira yayingira gaali zitereeza ate naye n'azifuna bageto batereeza naye n'azifuna bave mu mbeera eno ey'okuba ababbi kyembadde nda kyabadde akola kubajja mu bubbi buyaaye nnyo bwaki kubeera productive tolaba abantu bajja ku kyalo nga mulimu ab'eggaali nga si bapoliisi ate be basookawo nga teri abagambako nga teri jjojja bawaabira ate n'aleka abantu ne bakozesa ab'eggaali nalabako olumu hamu nga ayita mu kikuuba awo ayagala kimukalakaasa kiranga bakanyama abasobola okukuuma studio mujje muwandiike nga bamitwala 55 wiki bakeera bukeezi bajja era wali balinawo amateeka agaabwe nga ne poliisi ebalaba basobola okukunyizaawo tewakwatwa eyo gaali
era ekinaavaawo balyefuulira hamu ogenda kuwulira ekiddirira ate basobola abawa nnyo naye mugabi nnyo ate yabateekateeka ow'eggaali takkuta wogambira nti omusuula oleeta ono ng'azimbayo eggaali endala eggaali bwetyo ekulemese kati mu nsi mulimu eggaali kakati akola lipooti ku General Damulira nga tebalina office nagiwa nayo agiwa president ng'agamba ki agamba bino omanyi tamu bweggwako omanya ekyokukola bakuzza tebakuzza iyo olulimi lulibadde lwa busagwa nga kimanyi bayinza obutamuzaawo naye ng'amanyi bajja muwaawala kuba si waasoose abadde atambula mu land judiciary East Africa biki naye nga mwali abaawo era tolowooza nti olutalo lwa Damulira lujja mutwala kyoga olutalo lwa Damulira lwamusudde president yayagadde avoyewoko awo General Damulira ono General Damulira kati yeye alina musango kyenyo ono gwamuvunaana Kahinda gwavunaana kuba abantu bangi mu poliisi mwebali emivuyo gibaddemu okutta abantu kumazeeko kati ebbanga emyaka kumbi ova ku kale haihulu ojjukira abantu abakubirwa amasasi mu broad day compared to the guys okuba gaakendeera no anti kati bwe kubeerawo nga tewali minisita akwogerako ekyo kirala okutta abantu kwaliwo ku Kaihura nga waliwo minisita omulala mu security president n'agamba kandeeta omujaasi munne anoonye lwaki abantu batta abakazi batta abasiraamu batta abaki n'aleeta Kahinda ne kugaanirawo n'akwata akatabo ka yellow book n'agenda entebe n'asinkana abakazi mumpe ku mawulire lwaki abakazi babatta bambuulira abapoliisi tubakubira enduulu tebajja noono minisita gwatuwa teyatuyamba bombi n'abatuuza bakahinda nga tewali ajja kugamba nze nkuwangudde naye ng'atajja bazza omu ku omu kati Mukunda yamuzizza ne Kaihura akomawo Kaihura ali mukuba gyayambala Museveni okujjako ng'osonga mu ntebe naye n'obeera eyo Kaihura yali asonga mu ntebe anti yamala neyambula n'alokoka kati ani teyagamba okufiira mu kitooke kya Gonja entebe obwa sipiika sibwagala ate amulaba ono wayagala okuyita jjukira yaleeta amateeka aga nga gonna gayamba ye Anita yaleeta amabago aga nti twagala ekisanja kive ekyabakulembeze kive ku myaka 5 kigende ku 7 obwa pulezidenti omuntu alondebwe mu paalamenti babaka be baba balonda nga yakimanyi mu paalamenti alinamu numbers nene kakati gwe kireeta Museveni ng'akutunuulira akulaba balimanyi kyali kiyamba Museveni yagamba nti si kireeta naga kiteeke mu buwandiike kasita okulukuunya bwoti ebbaluwa Museveni ng'atereera naye ate omutima gwe si gwe gwa mutabani mutabani yagamba nti nze ndi mukyu lwaki oyagala kuyingira awo ono nakyo yadde wampadde ez'emijoozi okudduka simanyi baafidde nkutwala olaga wangu odduka nnyo ye muntu yekka gwe baswazizza publicly ku kamera taliyo Anita ng'ate eriyo ababbi abasinga ye n'olwokuba ye ebibyo abatabirira mu nkukutu abadde abiri abyogera openly nina kino ye abadde akola akatali kabi amasomero gaago president eddwaliro jangu olambule loyizi yiino enkulaakulana girese mu kitundu gyesirinyangako ne taata mu byafaayo nasemba giyiwirako ku Ssekabaka Muteesa kati waliwo ekintu kyokola ng'olina gw'olinnya ku kagere yadde oli mulungi nnyo okumumobilizinga ono we Kayunga yali mobiliza mulungi ku ttaka ng'alwana nantaba muzeeyi n'amuteeka ku lawudi abantu nabo wano kasita yalinnya ku kya Kalangwa nga tamanyi ttaka lya Kalangwa ani alikuumu n'agenda naye Museveni takulekera era yamuwaayo flat saawa ennamugongo 2 n'amulekera ne SFC poliisi temuzannyirako eri balwana ne Kalangwa naye nga naye alina amatwale kati ye bw'atyo president abaagala yemukoma okukwatagana ayagala mwawukane
yakifunamu era abakyusa ayagala mubeere nga mulwanagana kati Kadaga bwalwanagana ne Anita aba agenda okugoba Anita abatuuza wamu mbadde njagala mutabagana ebiki naye gwe wakolanga otya sente zino obutavulamu palamenti n'abyasanga nga waali bw'ayagala okumanya ebifo ewa Kadaga akwata Namuganza namugamba njagala okolera esaawo era walaba egindi eno Kyankwanzi Namuganza yekka baali bamuganye n'okujja gwe toli member of Fox Odoya yalinyira ku lubalaza tamanyi kyebitegeera nze nkuyise najja namuvugamu namubriefinga namanya ekyokukola bawo bamugaana okujja nawandiika eyiye yagatanga Odoyi muyite nze mugenyi wange mugenyi tatuuka mu kitaana nti gwe nno neeyisa obi ku bagenyi mukama wajja kunyiigira oyo naye n'asamba ekintu wawulidde gundi bofe yagataba kuba oyo era muzeeyi nze yampa ekifo kati muzeeyi ayagala ekifo ng'akikuwadde nga otegedde yakuwadde olina okifiiringa nti oli kumaanyige ku mmase ojja kukkiriza byonna naye ono yali ategese n'ekijjulo agula abantu ekijjulo ne bakirinnyamu nga yeerabidde nti Kadaga yakitegekako ekijjulo ne bakirinnyamu nga nkeera kulonda agenda ayisa ababaka bawemu abayiseemu kaawo mundabiranga ddala emmere ne bagirinnyamu oba bagiwaani ebyaddirira kukola ki kumukuba ate tuzze twogera ku tteeka ya sovereignty bill naliko kusimba ne ŋŋamba eyo etteeka lyeri kukwatwala nantumira omuntu naŋŋamba nti doesn't affect me ne mugamba time hotel kati etteeka lyennyini senga babadde bakulikozesa abadde taliwona baadde bajja kuza n'ebyamabaati bakomyewo n'ababaka baadde balayiniza ababaka nga 82 babadde ayisaamu ebintu bwe bityo kati ayinza okukizikirizaawo ye bw'aba afunye kyayagala kasita afuna omusota n'agukuba omutwe 7 tafaayo abyamabaati byalimu abantu abasooka kabineti kumpi yonna okujjako Tayebo naye yajjamu ab'Ekalamoja 2 n'abanyiga n'abagamba buli yagakwatako agakomyewo wano ye n'abanga agusazewo Kadaga gundi n'agamba buli muntu yeetika omusalaba gwe Anita Among bwe babalagira okugazza n'agagula ne gabula n'agaddamu nga bagalinyisizza okuva ku 3.5 paka ku 7.5 n'agasasula nga bagala gali gennyini togagula walala so oye Museveni alina kala 2 olina kugenda kutambulira mu bigere bye Damulira ayinza okumaliriza ng'alinga ono twine CID tojjukira CID yali ekibuli yasibirawa si mukomera tebamwetakaawo mukomera kaddama bayinza mukola batya simanyi kuba nze nasangako oyita ogyoko ng'amaze okufa gundi olanya nanga yagamba buli wamawire yawandiise ku nfayo gundi tumwagala kibuli nali giwandiiseeko online mu monitor ne NTV ng'egiwandiise mugamba nze atwine nze nawandiika njagala kujjawo nga taata waali kuba ye soosi yange aga ndi musiru omusajja yakafiirwa omwana ate muyite ku poliisi ebyenanga mwe mumanyi era byazikirira kati n'ebyono gundi bw'anaasoma lipoota eyo n'afunirako information endala president Damulira ayinza okulugwamu bw'ataalugwemu n'asiima ajja kufuna promotion ye asengejja information obona akuwaayiriza oba ntakuwaayiriza ebyadda ne General Kahindo Damulira ebintu ebimu ebyeggaali abadde yeewozaako nnyo tugezaako nnyo naye nga naye yabiyingiramu ng'operation yakubatereeza tewali kiteredde ate okusinziira ku minisita ate gy'olipooti nga yakuwa praise kati appraisal taligirina pozi ka muntu yanaagimuwa oba n'abamuleseewo waali naye kyansi nnyingi waliwo amalindiriza agatunuulidde ekifo kya Damulira mangi kifuna gegenda kwongera information bagenda tandika kuyiwa buyiyi wakiri bagyongera otafiire kuba otafiire alina access ku president ayamusudde kati ali mabega mu packing order yakendedde
keyamusudde noza tamukoye abakadde bano byasudde olooza n'abazza ng'alinga agenda abakoyera ddala ani Museveni baani nga beyasudde abo bagundi baolyemu ajja kubafunira ekifo alina enamba gyaleseewo nene bakasayijja emyaka gye gyatuuse waliwo ebintu byetayagala kulwanagana nabyo abamu ayogedde nabo nja gwe owangadde nakuwonya kino ninkuwonya kino beera awo naafuna wenkunyiga nekwatiramu awo kwatirawo kati Kasajja kumpi ono yabadde akola deputy Kasajja yabadde asoma budget ono yabadde mabega w'ekintu yabadde architecture w'ekintu kati amugambye kati kikwatire ddala vugira ddala lekera obwagundi buva ku navigate kwatira ye balamu gundi Kabanda ke bamusudde wano ku PLU ate ne balonderawo n'omuntu immediately waliwo ebintu bibiri by'osuubira Kabanda agenda kubeera neera we mbadde njagala okubuuza nti atulaba ayagala okumanya wakati Jeno Damulira mu mazi ne Kahindo tafiire mmoze tuli ffenna Jeno Damulira tuba tumumaze njagala atulaba ategeere bulungi nti bugenza okukya nga Muhoozi ayozayoza Kabanda emirimu gy'akoze emyaka emeka 3 namugamba wummulamu ono kaakwatemu fact tugenda kukolayo n'akabaga abamu ku babaka bammemba baffe tutuule ffenna ekyo kitegeeza ebintu bibiri Muhoozi ye muntu atamanyi kulimba Muhoozi wa mazima ng'abantu bamwogera nti gwe sikwagala akikubuulirirawo nja kusalako omutwe lunaku bwe ruti bwe yagamba bano abaali bakola mu internal affairs bajjeno babiri n'abakwata we yafuna information agamba nfunye amazima mbasonyiye naye oli gwe yasookayo birungi akyali agenda mu General Court Martial oyo tanafunako mazima kaakati ono waliwo ebintu bibiri byoba osuubira mu Kabanda senga muganga president tamuddiramu n'agenda ne lipooti yono eyali state controller Nakyobe nti alina obutuuze busatu tekyasoboka kuba luli baali lipooti emwesibirako ddala senga takimuwa ekifo ekyo kigenda wa Kabanda Kabanda ayinza okuba yafunyemu bufunyi gweoyinza okulowooza nti agudde ng'agenda ku bwa minisita kuba baali baagala nomuwaako bwa commissioner naye nammere yatugirawo bwe naga nti president yaga nti oyo nno muyaye ekyo ekifo takisobola naye wano okubeera deputy president afiirwa kyogenda kukola ki president teyesiga nnyo Kabanda tamwesiga nnyo naye olwamutabani nga yamukubidde gundi gobadde osinga gundi Anita Mongo okuleeta abantu okukolera Museveni kasita oleetamu kiri of course tamwesiga lwa bintu bibiri ekifo kyabaddemu ayinza n'okuba bakikkanyizaako akivuemu abadde alina obuyinza bungi bwakozesezza ku Anita Mongo obutasuubira mu muntu yenna tewali yadde minisita abadde asobola kwanganga Anita kati oba osobola okukola ekintu bwe kityo Anita gundi apima amaanyi go we gali nekikyo force gy'okozesezza yapima amaanyi ga Kadaga ku parliament ye10 nalaba nga asobola ogikozesa ekintu kyonna n'apima amaanyi ga Kadaga ga Anita Mongo engeri gyalinamu bano baminisita bano abajase 10 balonda bebaba ebifuna yabayisa yakulembera bayisa yakulembera budget yagije ku 2 agitute kwa 24 ng'ate sente azigira bwati abantu bamukonkotola kontozi sako zino mpaka myuku wente azijewo yawola nga n'abaagala okumulwana tebamulwana direct sekikubo mu petition yeego bampuuga yali ateeka okuteekamu Anita Mongo kuba yekulira okutema nagati oyo mama yetu muleke naye mwe nono naga nti nange oli mufiirako ripooti tojja kisoma kati alaba gundi amaanyi kyava amugamba nti nga tonnasaba bwa sipiika njagalwa mu nnaku ntono oyise etteeka lino ayagala mukwatira ku eryo senga aganiramu nga bwe yakola luliko obofu n'amuyitako n'amuyita mu nkwawa nga aguze seeke yonna ku luno ajja kumukwatira mu tteeka lino nga wonna talina waakola ki wagayita ne balirwana nnyo nibagala kino kivuemu president agamba ebyo mbijjemu naye lisigalewo
ebimu bisigalewo biyise nga bwe biri era bwe byajja bwe byakola ki bwe byayita era yasooka okiyingira ekitimba ky'etteeka lye lyeyakola ki liyeeyitira liyakubiriza abantu bayise ku speed kati oyo President Museveni alabye nti amaanyi gasusse bwakuleka mu kifo ekyo kiyinza okuyitiramu kimuyisa ku bya Mao naye yayimira Kadaana agamba His Excellency kati soogeranga Right Honorable Speaker njogeranga namba 3 w'eggwanga ono omuntu azze buzi wano tasobola kujjako nga tasobola kwogera bigambo ebyo nga babyogera Kadaga yabyogera n'alaba nga tebisaana ate Museveni bw'oyogera nga kigubye yamuyita ku Namuganza nti omukazi mumuleke tuswala temukitwala n'agenda mu maaso kati ye kiyakola yamuteegera ku gate kuba yalina okusayininga omukono ogujjako n'amulekawo n'ajja yekka independent n'amugaa jangu onoonye akalulu kakati Kabanda omuliro gwe yakozesa mu kugoba Anita Among President ayinza okuba yagweraliikiridde atya ajja gukozesa okupika ffe tuddako Piero ku ntiko n'abaliko ffe twabaleeta ogobye namba 3 ani gwotya kati ng'ate komanda wuwo kati kyogamba President ayinza okuba yalagidde Muhoozi ajjeko Kabanda bakyogeddeko bonna tekyavudde out of the group ate bajja kufuna wali irrelevant naye webataweerwa ennyo bayinza muteekaawo nedda gundi alina okujja Internal Affairs mpozi nga banamukubira mu gundi mu biwandiiko kuba kati ye yennyonnyoddeko n'agamba ebiwandiiko bye baŋŋamba nti saasoma batuufu ekituufu nava mwesi tusene ne zimbula ate ne ngenda nkola 4 kati wakola combination ki ku 6 kati yamaze naye okwesimira ekinnya President ayinza kimuwa ne bamugaaniramu Kabanda kakiiko ka seeka naye ateeka omugaana tateekwa kuba obofi kuba akubye nnyo ekikopo ky'obofi alinga ye mukama we kati nga bwe bamma Sebaggala Kadaga alemu okumma nadduli nga te bonna baali basomya alifubete naye namugaa nze ebyo bye nasoma naye nalwana nnyo ate nakuwolereza abakuleetako olanya nze jjukiranga nnyo naye namujjukira Akabanda yasoma mature entry n'abimaliriza yasoma naye step okuva ku tunokolereza bya 4 n'ofuna emyenda oba okoze naye wano mu 6 ku myenda egyo okola combination ki yayita agriculture n'oluzungu n'afunayo kyagatta ye bagenda musasula si mu bubi ne bajja muwaayo ekifo ate mugezi ye mugezi naye kino kyo kibadde kifu bwe kiba nga si kyakumuwa kifu lwaki olowooza bayinza okuba Muhoozi yamuggyeeko Muhoozi abadde alina byatuuseeko ng'awalampa abamu ku bantu mu PLU abanene n'abakubira ddala kumalawo bumazi nammere y'omu kubo nammere mukwano gwa gundi gwoyo alina n'omulala gwe yakuba alina abantu nga 3 babadde akuba ng'abakubira ddala bulungi basooka n'okutabuka na Frank Gashumba Gashumba y'omu kubo era n'atwitinga n'agamba atwitinga agamba Kasumba Muhoozi agamba Gashumba byayogedde mbiwulidde naye seeka ya PLU yegenda kutuula emutereeze ne wabeerawo munna PLU n'agamba ebyo ebintu baleese bipya bikadde yabyogera dda n'agamba bazizza bizze kati n'amanya nti ono waliwo olutalo olulwana mukyamu n'amanya nti Kabanda ye mukyamu so Gashumba diplomatically alina okugamba nti weebale nnyo naye kimala kuba nalaba olutalo lwa Gashumba neŋŋamba PLU yeri within mwetomeza mutya emmundu nju ku nju n'ofulumya n'enfulumya so kati bamutadde mu kifo waajja kuba nalabye nga Kadaga nga Anita Among wagenda omuteeka waajja nalabye ekinene ennyo bayinza omulekera oba MP kuba si be baamulonda ajja kuba muzibu nnyo okuriteiningibwa ku seeke
mukalaba koloza talina omumwa gwa luwewere ani Kabanda sigwoka nalabye ajjayo n'okuwaayiriza simu ng'agamba eno message si ya Anita ne sente zayogerako biliyoni 3 n'ennaku zebagamba ze zaafulumirako Anita bamugyeko amasimu ge nga talina neeki so ebibye bya Madison sabotage ani Kabanda yakoze ne ku Nammere Nammere bwakubira president n'amugamba byakabanda biveeko n'amuwa abantu ne baintercepting nga bamukutte ne bamusuuza ku gundi kuki ku mpigi ku round about ne bamuta n'amugamba nti Kabanda kola mirimu gyo Kabanda mutte naye ate ku Nammere gwe mmanyi nga tasobola muta ate nga president naye kimusanyusa ayagala abantu nga Tamale atalina nsonyi kuba kimuyise akuyisizaamu awo so Nammere negundi byatandise era oyo ono Balamu laba kati akola emirimu gy'okuziikula emirambo nga yavaayo dda mu ministry yagambye katugenda kusanga ng'abantu abalidde enguzi tubateeke mu drone tubakoleko omanyi otyo baye yagenze ewa Lord Mayor Balamu ng'ayinza okuba yamusenye nga amutwala nga muli wanguzi byo byonna bijja kubaawo naye Lukwago abeere strong asigale ku musajja we amuwolereze bwe banaaba bamutadde nga tebamugase ku musango ogwo tebamugye ku fayiro naye Pierre yeyina kyogamba erina olugendo lweriko olwa ddala lwevuga oba kintu kya kutambulirawo kubuzaabuzaamu evugira ddala abantu abamuyita mu public awa next president nga ne president yawulira awa next president si musiru nefulufiga mpulira akyogera eyawangula yewange ate naddako mmumanyi nono yagamba muwe muzeeyi kati naye nange nja kujja kati era nabakola n'alliance awo mu ngalulu kasembedde n'aba Pierre baba wadde ebifo Pierre ne babawadde ebifo omukulu alina ekyakyagala ekya internal affairs bwe kiba kigenze wa muganga pozi nga banazza oli naye yali akooye David yakoowa bukooyi abantu basobola okukoowa emirimu gya Museveni naganze enkutani abantu tebakoowa manyi Jennifer Sendeze yali afuna mu KCCA nga Idi ng'ani azifuna omulala ng'ogyeko owa Uganda Revenue Authority ne wa National Water ninagamba nkitadde nakita nani mayi bagoba mugobe ani Jennifer yafuna omulimu UN ate musava era alimu ebyo bya kukola ku bantu kukola n'abantu nasembayo mu okwekera naye nga ettaka maama we bamuziikula bamutunze wano eggayaza kojjaawe yali atunze ettaka nga baagala kulitunda nemubuulira najja namuziikulawo kati kino ekino Museveni kyayimba ekya enguzi omwaka ku kisanja kino olabanga ali sirias ennyo ali kali olaba okiraba okyegwe nga agoberedde Museveni ebbanga enguzi yagireese kujjawo Anita Among ajja kujjawo n'abantu abalala abagirya mu lwatu alabika okuba more serious ku nguzi ate ye mutabani omunazi tumwesige yakikola naye anti biggwera wa taata kati bano beyatikidde emmotoka ne baziyisa ku kkubo nga ebirango omubbi wuuno omubbi webitagenda mu kooti ogenda kugamba ani nti waliwo ogenda kulwanyisa nguzi nga poliisi ogikozeseza sipeeso omukazi aigigi akoze ripooti ku speedi n'endala zikyakolebwa zijja naye omuntu tamanyiddwako waali ali mu house arrest tali mu parliament tomubuulira ki fakiti ali staaka nekyomukolera
namuta kati ngenda kunyiiza public oba ngenda kunyiiza mutabani naye nga mu mutima yamusonyiye. Anita ayinza okubouncing back mu bwangu oba si mu bwangu, it will take time, naye era tali bubi bw'oba tomugyeko bintu bye byonna tali bubi. Ekitiibwa kino tali bubi, ekitiibwa takirina, commanding respect ye ekyalina weri, ayinza okuzira entuula nnyingi okufaananako nga Kadaga. Ayinza okukola Kadaga obadde omulabyeko mu palamenti okujjako okujja okuziikolanya n'omulala omu abaddemu. Temunjagalayo kambeere eno, temwasima mirimu gyange, naye tekikosa Museveni ne wano we abantu abamaanyi nga Kadaga gwe brain eyo yonna neetuula ebbali. Ate Kadaga amulina anti amina simu yamala n'amurehabilitating, anti naye tamulina mu ngeri eno. Kadaga was very productive in parliament, nnyo too strong. Kati bw'omuteekaawo okufuka cycle n'okwata kati ogasseeko Anita amaze okumumobilizingira, abantu bagenda kutandika okweraliikirira nti bw'oyiwawo nnyo omubiri ku president. Ekikulu si kuzimba material, ye kubaawo ayagala kuzimba ba loyalty. Kati bw'afuna full figure n'afuna ono omulema yaani ono presidential advisor, tosobola muleetera bagezi bamwenda. Bw'afuna nammeere n'afuna ne Balamu, toleeta Kadaga. Ogeze n'oyogera ku Mwenda. Mwenda ennaku zino kiki nga nalabanga yali yayingira ennyo wa president, naye kati ndabanga okucrashinga okutonotono. Simweba wagenza olaba. Ayina byayogera awo n'amuyita Sinayo, ekimunyiiza. N'agattamu ebirala nti ayina bakwaka doctors ba Sefuka baani bawaaki omudidi gwa ssente babeerewo. Nze kyemmanyi nti omuntu gwe yawa ku mudidi gwa ssente yali Professor Ogwang ne Magoola. Senfuka yeegendera yafuna bufunyi Muwarabu n'amujjanjaba nga mukwano gwa Elon Musk. Elon Musk n'agamba ayagala kukola ddagala lyo afune human trial balitwale ku mutindo gwa World Health Organization. Naye yamma okuteekamu ssente nnyingi. Nimuwa amagezi nemuga tosobola kuziteekamu nga president amanyi, era n'atuukayo. N'agamba twagala balikoere wano nga atutteyo n'omuntu we gwe yajjanjaba n'amugamba nti nti oyagala kulikolera wano nti nange nja kuteekamu budget tukuyambeko okukola ki, naye nga kitagenze nti ngenze nsaba ssente. Era Mwenda namugamba kale ku Sinayo wano yali ategeeza ki Mwenda? Manyi kyenasembayo okulaba Senfuka agamba agenze mu kooti kuwaabira Mwenda. Simanyi oba apology gye yakoze yamugyemu kuba mbadde mmaze wiiki 3 simuwuliza. Mwenda alinga yali awolereza nnyo president mabega the past 5 years nga tawoleza yekka, yawoleza nga abapresidenti babiri e Rwanda n'eri, naye alina due loyalty e Rwanda na wano. Kati okufoolinga kwavuddewa abadde manyi president oba yali alisuubira naye bwa minisita simanyi. President accommodatinga Mwenda nti aleeta ebigambo bingi, asobola okwogera kino nakino kinaki naye nga mulimu ebirungi bibiri ate nga abyagala. N'amuwuliriza n'amuwa amatu nga bw'agamba mutabani we nti atwitinga buli kimu, naye oluusi waliwo olwosanga atwitinze ekituufu n'omulekera awo. Kati ye tafaayo kiki ky'omugambye. Ndabye nga Omwenda abadde nnyo kulozi ku mutabani nakati akyali kulozi nnyo, naye takyali ate kerozi ku taata. Yamugambye nti bigenda obuuza ba science olaba bawonye lwaki oyogera ebigambo nonditwalingako kati bwe yavuddeyo neyeetonda ndoza n'amuleka. President ayagala nnyo okumusinza okulaga nti okkiriza kino okimenyeewo yekyalaba. President abasajja bana bakagezi munyo nga ba Franka Kabushenga boolaba nga bagezi bakozi kizibu ki? Kati Kabushenga amuweeki yamuwa New Vision emyaka gyonna, anti abantu bakahinda nadda mu munyonyi mu mwanyi ng'ayagala naye bamuteeke mu mwanyi, naye ng'ate olwedde waliwo omuko, anti amuwumulira KCC eri awo ICT eri awo. Yafuna naye abamukuba amagi bangi. Kabushenga bamulwana nnyo.
bangi naye nze mulaba ng'omusajja omukozi ate omugezi mugezi pulezi nagayita ayagala bakozi bagezi ayagala baloyalite waliwo yatuukanga nga first lady ayagala ku first page namuteeka mu kabuliifu munda ate ono aliyo kati akikola omupya atali Barbara ono gwebajja mu State House omutegeeza ye loyalite kasita obeera loyo ku kasolya ojja kuwangaala n'ebintu byo abajja kuwangaala kyova olaba abasekandi bawangaala nga ye atulamu agenda anywa omwenge wali mu kirabu era kati naye abadde atuuka okugenda okulaba yali mukama we nga Anita amukuba olukokola tewalabako ate yali mukuba yakola atya ono yajjira mu mugongo agenda kyukanga naye ate amulaba n'agamba oli munene eri ate naawe ojjidde wano okufe basipiika kasekandi ye yayingirira ate kati yali sipiika nga akyali yali ex vice chair ono vice ono yali mu ntebe kati emuwa n'emmotoka ezo anti naye nga si wano mu bbanga lye bayina ate sipiika azze okwogera ensonga z'abaana n'ono ajjiddeko olwolukokola sekandi yayitiriza buyitirivu kati mubazi n'amazina sekandi taliimu taliimu Anita taliimu yamuyitanga n'amutwala ku bijjulo eyo Kadaaga taliimu ebukedia Kadaaga ye mwali Kadaaga mwali Siraje lwaki sikusiibula neyanziza naye ku kyalo kuno okwembeera eggaba kuliko essomero yali mukwano gwange Brigadier Jackson Bell Kabamedo yafuna obubonero bungi P7 mutwaleyo abaana mubeereeyo n'abalina ebizibu byabwe saadi ayo ekyakola ennamba eri 07 yokola ku 08 702 eya Airtel eya MTN eri ku WhatsApp eri 0772 55529 ebizibu byonna eba bikulemye ku poliisi mu kooti ne maka wa DP ne mu maka bya busika biki ebyo byonna baana bakayanira ttaka mama bamugoba munju mama alemedde ebintu bya taata awa n'ebiwandiiko okuteeka awantu ali bwalemera ebiwandiiko byaffe naye nga ffe kati ng'ebyo bwe biba bya ttaka ebeerayo ebiwandiiko biri computerized oyinza n'okumanya nga kino baakifoojalinga kino baakikola bati kati bwe bituuka ku mmeeza byesala byokka Siraaje Lubwama twogedde ku nsonga nnyingi nze Nurdin Ntege nkugamba nti nze ndi wakigimusa Fatiso kiriya wakisekka emmwanyi ebitooke n'ebirime ebirala abantu basimba emiti nga weetaaga bigimuke weetaaga bifune green omulungi weetaaga bikuwe embala ez'amaanyi ekigimusa bakiyita Fatiso gende wakisekka emabegaawo kataleke wakisekka kidda ku Aga Khan obuze wali bondi baga njagala ka bondi mu kiri munda bwe bagambe Nurdin Ntege oba onkubire oba ompereza WhatsApp ku 0701 55 85 63 0701 55 85 63 enamba ya WhatsApp n'ensonga nnyingi nnyo ze twogerako oyinza okututeeseza gwe n'obaako by'otugaako bye twogedde WhatsApp share comment. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusinkana ate olundi mweraba.